Wow, njagala okwanyiriza gwe omulabi wa STV sawa ziri 3 eddakiika ziri 10 ezise ku ssaawa 3 naye njagala okwongera okwebaza okuba nti no okyekuumidde ku STV njagala obanyiriza okubakulisayo mu face to face ate kati eno gye tulimu ye toli weka nange Maria Dana okubeera nga njikwanjulira Monday to Friday. Of course njagala obabuzaako mwenna gye musinzidde okubeera nga mutulaba abali mu out of the country abali mu nsi z'ebweru n'abali wane Uganda abali mu nsi zonna kasobera nti osazeewo n'okyuzinga STV oli ku ssimu oli ku computer oli ku TV tusimya ddala mwe abatulabira ku decoder zammwe Go TV Azam mwebale nnyo mwebalire ddala ng'omanyi programu yaffe toli weka tubeera n'abantu ab'enjawulo and of course olunaku olwaleero nga sibalwisiza tulina omukyala gwe tuli naye bamuyita Nabumba Jennifer. She's the CEO of Maids Association nga ono omukyala yakolako mu nsi z'ebuwarabu nga maid abayina erinnya lye babayita saagala dikozesa nnyo cause to me it sounds funny naye nga babayita bakadaama. So yakolako mu nsi z'ebweru ayina story ye of course agenda kuba sharingako naffe emboozi ye atubuulire lwaki mu mirimu gyonna egyo gye yasalawo okulonda bwekyebuuzibwa ne Uganda tewaaliwo mirimu okusalawo ogenda akolera eri ate era kiki ekyamuleetera okubeera nti asalawo akole association eno biki byekola eyamba etya abaana bagenda mu nsi z'ebwarabu okuba nga bakola obwayaaya. So of course olunaku olwaleero katumwanyirize abe nga tube nga atwegattako atweyanjulire. Yes Jennifer. Sanso kulaba. Amina. Buza ku balabi batoli weka. Abalabi batoli weka kama ebale bakuuma mwasuze mutya mwebale kubeera nga mutwekuumirako mwebale kwekuumirako STV. Waliwo ekintu nabadde ngeza kukola ku research omutono waliwo ekintu kye nalabye nti ennaku zino yali 2019 ne tulaba nga abantu emitwalo 4 oba abawala emitwalo 4 be baatwalibwa mu nsi z'ebuwalabu okuba nga bakola emirimu gino. Omwaka guno oba oguwedde saasobodde kufuna statistics ntuufu eziraga omuwendo gw'abantu bano abatwalibwa mu nsi z'ebuwalabu okuba nga bakola emirimu gino. Kutandikizeewo kasooke tugende ku ggwe Nabumba yaani? Nabumba yaani Nabumba amannya gange nze Nabumba Jennifer. Nzaalibwa Luweero. Okay. Luweero Bulemeezi ekyalo bakiyita Buyuki. Nzaalibwa omwami William Mukasa n'omukyala Nankabirwa Joyce. Okusoma kwa Nabumba kuli kutya? Okusoma kwange nasomako naye saagenda nnyo wala olw'embeera y'ebyensimbi naye nga nasomako mpaka senior 5. Wasoma? You have a certificate of senior 4? Wasomako? Wasomera ddala? Nasomako nursery yange nagisomera ku Buyuki primary nursery. Then nengenda primary nesomera kasoma balita Lube SDA primary school when namaliza P7 yange. Then enjoyininga Lube Muslim senior secondary school nensomera mpaka senior 4 nemaliriza then senior 5 ate yo nenjisomerako Bweyogerere SS naye nagisomako senior 5 ne breaking out. Okay, so kyekikuleetera ku breaking out sente? Zaali sente nga ntono kati essomero liri natulirako senior 4 tatange yali alyagala nnyo. Okay. Kati nangamba nga ye ayagala nnyo nsomerewa eri gye natulira kati ate nze nga ngamba nedda siryagala. Kati kale kyali kimwagaza eri nti yo nga bonoobeerayo oba n'abantu kati ng'osobola okwogera nabo nti sente omwana asome nja kuleeta oba alese ekitundu ne bamugumiikiriza kati ate ekitaali eno nti nali mupya tebammanyi so Which is okay. Yes, we are like 18, yeah. So ewakanga mukula embeera yali etya nga bw'osobola ogamba ffe waffe buli kimu kyaliwaawo nayiza ogamba ffe waffe byali bizibu. Bwe nali nkula bwe banzala natandikira okutegeera embeera teyali mbi nnyo
tata wange yalinamuko kasente ebiseera ebyo nga kabeerawo, yalina emmotoka, twalinanga emmwanyi waka nga nyingi, tata wange yakolanga, so twali tetuli nnyo nti awo tuyagga. Kati naye bwe twajja nga tukulakulamu nga bw'obimanyi obuvunaanyizibwa buba bweyongera, kasente ne kajja nga katandisa okubeera nga kakola ki akakendeera. So bwe natuukirawo n'enkula akasente katuka ne kakendeerera ddala, cause what I remember senior 4 yange, cause nali mu senior 4 yange tata wange yatundako ko n'ekibanja ekimu. Osobola okutula senior 4, yes, n'akitunda. So akasente ako n'akampa nisasule school fees era when natulira senior 4. So tugambe nti ewaka okukula kwa ewaka it was a hustle. Mwali mungeri yakweyiya nga mutandisa okukula. Okay, cause wali mwana wa wali wa tugambe nti bali abakulu bo bafunako ku good life kubembera litenna bakubeera mbi. Be told waffe siyasagala nkulimbe kireka oba bakulu bange batayagala nnyo okusoma oba obuzibu bwavanga ku muzeeyi so saamanya because tuli bangi kati nze nategerako ekyange naye nga nabo basomera ne babako webakola ki webakoma. Yes, naye nga teyali nnyo yahasa as such but wano mu kukula embeera erina engeri gyeyakyukamu eya taata nekyukamu sente zitandika okukendeera mpola naye nga tetwakulira nnyo mu mbeera y'okugamba nti tewali sente zakulya tewali sente zakusoma zabeerangawo naye era nga bw'omanyi zibula nezijja nezibula emirimu tewali sente mugenyi leero weziri enja teziriiwo. So omaze senior 5 eganye ozzaako ki? Senior 5 weyagaana nalina sister wange ng'abeera Kireka nemba kati nga tatange nakula njagala nnyo nangamba jangu obeere wano batayagala asomera wano noonye sente ezinakutwala kusomera ly'oyagala. Ovudde Luweero? Olunava Luweero nezigene bweyogere nemugamba nosabeera mu kyalo nga saagala kyalo nemugamba ngenda wababa ne basikamu awo omugwa ne mama mugamba leka omwana agende wababa we kati nga nze ngame tata kangende nkole noonye sente nja kuyambako. Tata nga gawoogenda mu kibuga n'otandika okukola ogenda kwonooneka tajja kuddamu kusoma nze n'empalaaza empaka era mu kuvaayo waka mu kyalo tata nge teyakkiriziganya na maama kati nenzija netandika obeera ne baba wange kati nabeerako ne baba wange waitondoza like 2 weeks. Then neighbor yalina omukyala mukwano gwe alina edduuka nga litunda nga liriko mobile money then and spirits. Kati n'agamba ayagala omukozi kati ne mugamba nze nsobola okukola waka kuduuka. Yes, omukyala bamuyita Anstera mutuumiddeko yanjagala nnyo bambi so nengenda nentandika okukola. Yansasulanga bulungi yampisanga bulungi. Walinga ofuna sente meka? Yalinga mpeetaana. Mwaka ki ogwo? Mwaka neerabiddemu ne bagwali mwaka kiba 2015. Naye n'omuwala nga tolina sente kyogenda zikoze kuba ali ogenda zikozesa ki? Etaano gyali gimala. Etaano gyali gimala nze nga ndaba nfuna sente. Kasente kange nga bwe nkafuna nga kati ate ebirowoozo simanyi ndoza natandika okufuna sente ate ebirowoozo ne bikola ki? Ne bidduka mu kusoma ne bivaayo mu kusoma. Naye kati nze ndafuna sente zange ntandika okweyambalira obulungi. Ngera ebirowoozo by'abawala. Ngekireka nja kukola bizinesi bwentyo. So ne mukolerako awo ne mukolerako ne bijira ne bigana mukaawa ate ne nfunako omulimu omulala somewhere. Kati awo nentandika okulaba nti kati olwo nga ninayo baganda bange babiri abakola ki abanzirako kati nga bo basoma naye nga olaba school fees ajja mutono. Then I was like naye lwaki sigenda nenkola ninyambako taata wange ninyambako bazadde bange ne baganda bange ne basoma kubanga nze natulako at least senior 4 kati nabo kangende nkole nabo batuleka at least senior 4. Ofunye ekirowoozo ekigenda mu Buwarabu? Yes, but still emabegako wano nali we nakula naye nga mpulira abaana abagenda mu Buwarabu okukola nga mpulira babonaabonerayo nga mpulira babayisa bubi. Tewafuna kutya? Kati nze nga wulira nakula ngamba nze sisobola genda mu Buwarabu okukola abaana babatirayo sisobola ne weri bambeera ki kati ate nentuuka ekisaani nga naye tewaliyo bantu bayinza yamba abaana bano okubeera nti tebafiirayo lwaki kati nekinzija nga kindi mu birowoozo. So we nali ngenda nagenda n'ebintu bibiri nga ngenze kumanya ki kye bayitamu wali nakumanya lwaki tebabayamba kwegamba roughly tugambe nti gwali ogenze kukola adventure. Yes, kati ate nga ngenze n'okunoonyayo ki akasente. Okay. So wekyagira nengenda nengamba maama njagala genda bwe mama wange teyakibayinga ne taata cause nakula ndwala omutwe gwali gunsoma mama naye ebweru tojja kusobolayo olwala nnyo togenda ne bagaana jjuka nali siina sente naye akasente katono nnyo nenegamba mama wange nga alinayo bupolitibwe nga winayo nga akimanyi otasaa kunvaamu nasooka ne musaba ogwasooka n'agaana
nenkomawo nga nyiiza ate bamaffe tayagala nnyo tunyigira nga tunyiize so nenzirayo naddayo n'akampa ne tukatunda bwe twakatunda sente n'azimba naddukirawo olwo mwakatunda sente mmeka akapoloti bamuwamu ndooza miliyoni zaali 4.8 kati gwe otuuka okwagala ogenda mu Buwarabu wali weetaagisa sente mmeka at that time saateekamu nnyo saagala nkulimbe kuba nze nayitira na Kenya nze mama yampa za passport actually mama yampa 800,000 nena nefunako passport 500 express 2 days kati nina omukyala ate eyanyambako naŋŋamba nze ngenda kufunira omukyala akutwale mu bwangu so namufunirawo eyo Kenya kansooke mbuuze kuba waliwo ekintu ekiriwo ennaku zino nti abantu abamu batwalibwa ebweru okukola mu bukujjukujju oba nkiyite nti human trafficking naddala mbu abayite Kenya so njagala abatulaba olunaku olwaleero okikiriyaringa ekyo nti gwe mu kugenda ng'oyita Kenya wali omanyi gy'olaga nali simanyi gye ndaga nga simanyi nakikiddako naye nga bw'onoogamba kati neewaddeyo mmaliridde kaŋŋende wali towulirangako story yonna egamba nti babakuba babatta babakola biki nali mbiwulira naye ne ŋŋamba kaŋŋende ŋŋume wali weesize eki mukama tewali kirala kakati munnange omukyala nankonekitinga naŋŋamba jangu nenenya nenva wano neŋŋenda e Kenya nenkola medical Kenya ndooza namala like 2 weeks nga ne bazadde bange bamanyi ng'osulawa mu Kenya ye Kenya oyo omukyala abatwala ayina waabateeka ayina room ayina yapangisa ayina waabateeka ntaaliyo nzekka nasangayo abawala baalinga bana then naffe abajja ensula embeera mu kiyumba awo we mutuukire Kenya tubuulireko ebeera etya ntebambi nnyo kubanga ebyokulya babibawa buli kimu kibeerawo biyigo biri munda kugamba embeera simbi nti eri awo obuliri weebuli yes kati namalayo 2 weeks naye nga mamange namusiibula dda namugamba nakola ki nagenda naye nga tebaddangamu kumpuliza essimu nga zakola ki zaavaako kati mu kuva eno saakola medical neŋŋamba naye kati mamange namugamba nagenda singa Kenya medical ejja era nga ndi mulwadde neŋŋamba kati ngenda mugamba ntya ng'oddayo nensaba mukama nanyamba visa yange yalwawo okujja yamala 2 weeks kati banange nga bo bagenda neŋŋamba nfudde kirabika omusayi gwawe gwakomawo bano banga ndi mulwadde oba waliwo ekiganya omanyi bakebera ebirwadde bingi neŋŋamba oba bakebera omutima nga neŋŋoma nagenda okulaba neyangezze kati ate saayita Kenya olwo Kenya tebakkirizayo bannayuganda kukola ki kuyitirayo so omukyala naŋŋamba ngenda kuwa sente transport oddemu olinya ate ogendewa Entebbe ndowooza balina era be bakonekitinga nabo nenninya nenkomawo Entebbe so natuuka eno ndowooza saawa zaalinga 12 nasula ku kisaawe then kumakya saawa 3 ne tulinya ne tugenda wagenda mu nsi eki nali Oman yes naye ate we nava Entebbe ate nenzirayo Nairobi mu Kenya flight yatujja wano to Nairobi then from Nairobi to Dubai from Dubai to Muscat anti ndowooza ye process naye nga kyali kizibu wali okuboardinga e Kenya to go to Oman so otandise olugendo lwo otuuse Oman ntuuse Oman ennyonyi etututte weswi etusudde Oman ensudde Oman watuukirawa nali simanyi na muntu ani agenda kukima wabula kye baatugamba temujjaamu ngoye zimugendeddemu lwambale mpaka wali kati bali basindikira bali abagenda ebifaananyi engoye nga bwe mwambadde era bwe twatuka tukoze check-in batuchekinsawo then tufulumye kati mu kufuluma twali abala baali bangi abaali bayingira ngenda okulaba omwami ampita gwe jeemu neŋŋamba yegwe mu lulimi ki yali amanyi oluzungu omwami atukima kati twali abala babiri abagenda eyo wooyo natukima ne tugenda naye mu Muscat omwo ku gundi ku kisaawe waliwo babayisa wookya walinga omuliro manyi ziri ensi zookya natiirawo neŋŋamba leero bamize kaweddemu ne tutambula nnondo wala ne tutambulira ddala ne tuyitamu soolajja ne tufuluma twajja enjala etuluma naagenda natugulira ebyokulya nze nga manyi oba atujja okututwala wali we tulaga kukolera ne batuteeka mu bbaasi muganda wange bannange baavuga ffe twasulamu mpaka ku makya mu kabbaasi wanje yes otutwala waliwo tawuni bagiyita Salala mu Oman so ebwakya ku makya ate era n'owa bbaasi n'atuteekawo natugamba mutuule bajja kujja babakimi mwatulawo bbanga ki twatwala like 1 hour nga tebannatukima naye nga tuli awo like tuli blue nga omanyi nti goli munsi oli awo tomanyi kikiddako kati bwe batankima ndagawa so bwe twali babiri ne tutula twagenda olaba nga waisewesaawe mu omukyala najja natukima nga mbadde bya black ayina nga tolinawo omulaba konze tebagenda tusalako obulago ne batuyingiza mu kamotoka kumba ate naye si ye boosi ate kati yeye agenti alinga atureceiviza ate akole ki atutunde kati oli yes yalinga atutunda
so n'atuwaawo contract ne tugisayininga n'atutwala ewuwe emaka ge eringa ye office kuba katalina office nebyokukusa bino biki kati natutuuka ne tunaaba ne batuwa breakfast natugamba mwebakemu engeri gye mwasuze nga mutambula mwebakemu bajja kujja babakime so nze gwe basooka okima kati bwe twebaka nali ndi awo tumaze okulya esimu ne bakubira maidi wa wakaawo bamugamba agamba oyo mwala aliko omumpi ayambale kati nagenda sina nnyo bigoye biwanvu ne banfunira ebigoye biwanvu nenyambala nali ndi awo ng'emmotoka ezze omwami ng'akima emboosi wange nali nkolera kati omukwano gwange nemugamba jangu mperekereko kukuba bambi nakaaba nga mulekawo kati nga simanyi obaye bagenda mumutwala wa kati nentya nemwawo haga ne bamutwala. So otuuse mu nnyumba? Tuuse mu nnyumba. How was the situation? Situation teyali mbi nnyo bansanyukira before nga tetunatuukako abantu ala ku shopping bangulidde biki engoye bakugulidde biki ebyenviri ebyaki ne tutuuka ewaka bwe twatuuka ewaka nasangawo abaana 5 omukyala n'omwami naye tebaali babi tebaali bazibu omukyala yanjagala yanyaniriza famire y'omukyala ey'omwami they are not so bad nti so wamalawo bbanga ki? 2 years. 2 years nga you're not regretting? No, I'm not. Omusala gwo nga bagukuwa bulungi nga wali bagumpa naye nga tebakuwa nti omwezi guweddeko kwata bosi wange yali nga ye muntu alwawo nabalaga kwegamba nabalaga nti oba siri nnyo omuntu wa bivunaanyizibwa toyina ebizibu nabalaga nti kuba nabalimba nti nina omwana nabalimba nti nina omwana ne mbaga nze ndabirira famire yange weebityo naye ngera akasente okalaba nti bw'oba tomugambye nti mpata kunyega yes kati nga nzoberawo n'emyezi 3 n'emyezi 4 nga takuwadde sente naye bwagira namugamba banya sente nazikwata nakola ki nazikuwa yes. Omulabi watali weka tuli ne Nabumba Jennifer ali mutunyumiza olugendo lwe bwe yagenda mu nsi z'Abarabu yali mu nsi ya Oman. So first story yete tunagiramu nnyo buzibu ng'abalala bwe mutunyumiza ati bankola kino zo olugendo yalutambula nga lunene nnyo okutuuka wawe yatuuka okuba ng'atuuka mu maka mu yali alina okukola. One thing I've liked about her so far, she was a very determined woman. Nti mu buli kintu kyonna yali mugumu ng'agamba ngenda kukola sente ngenda ku adventure kulaba ki ekibeera mu nnyumba eno. So tukyali ku mboozi ye. So Jennifer, otuuse mu nju okoze for 2 years and you're not regretting ogamba nti baadde bakusasula bulungi. Toyinaamu challenge yonna gy'oyinza okugamba nti nfunye mu nnyumba muno? Yalimu n'abaana tebanjagala omwami mu kusooka omwami yakale yali amanyi oluzungu nafuna mu challenge y'olulimi abayinza okungamba ekinunze nga sikitegeera kuba omwami yakolanga nga tabeerawo kati nga nsibawo n'omukyala kati omukyala ayinza okugamba ekintu tokitegedde tamanyi luzungu bakozesa signs naye nga ne signs kizibu okola ki okuzitegeera kugamba nefunamu that challenge nga ngamba nkoze ntya kati challenge y'olulimi eyo yansumbuwa nnyo naye era namala n'empiikinga. Then challenge endala omwami yalwawo nnyo okwagala okulya emmere yange benyanyala nnyo kala yaffe eno bajenyanyala kati omwami n'akola ki yabeeranga emmere yange tagirya era ye bw'aba nnyo sajja neyiye nga kinnuma nga kimalako emirembe ng'olusi bagiyiwa abaana nga nabo tebajagala naye kyannuma ekiseera kati bosi wange omukyalo omanyi bali bebaka mpaka ssaawa 9 ez'emisana omanyi bo ekiro babeera balya biki so kati omukyala ne mugamba kumacha kale we malizo okukola emirimu gino egisooka azokka nnyambe kandage nga bwe bafumba tufumbe ffenna njige bibikibi bakola ki byebalekuba nafumbanga byange nga sibitegeera nze nfumba byeno bo balya birala so omukyala natandika ng'ozukka nandaganga tufumba babiri mpaka webamanyira yes she was loving so nanjigiriza ne twera tufumba babiri abaana ne bapiikinga omwami n'apiikinga nvuddeyo ng'omwami n'emmere ya hoteri tajagala ng'era yagamba yono yabafumba ng'omukazi takyayingana mu kimu then challenge endala abaana omwana ayinza okujja n'akugamba njagala lugoye lwakwambala oba tugeze mulina gye mulaga duka baba n'engoye nnyingi nga wazipanga wazize nga ziriwe kati omwana naye naganze nyaalo n'olugoye bw'oba tolulabye ajja kuziyiwa zonna ze wazinga wano wonna wajjule anoonyeeko olu bwe lugana nga ajja kukaaba olunonye gye luli kati ng'ojja kuzimala okuziyiwa naawe oba olusi weerabidde gye luli lukubula ogenda onoonyeeko awalalira wali ebidugala zikubule boba olulabye olumu alwambale anyige ayombe ajje ayagale n'okuyira amazzi omulwisiza omale otule wansi ozinga engoye zino. Emirimu gye wakolanga mirimu ki exactly? Kufumba nakwoza kulongoosa awaka
kale banyambanko balita babosman tebali babi balita nga bayimbi manya abayindi kati okulongosa ngama endabiramu fans ezo nze nabagamba sirinya ku bisenge ebweru compound nga banyambako kati wano nafumbanga okulongosa engoye saagololanga nabagamba simanyi golola. Of course onakwalo tuli ne Jennifer Nabumba nga yono mwali yagendako musiza barabu, so today she's sharing her story with us, and of course her story is interesting. Abasinga batyo tugamba bankuba bankola bichi bankozesa, but good enough her story is different nti ye yafunirayo birungi, and today she's rejoicing because of what she went through. I mean engeri babosi be gye bamwagalamu gye bamuyisaamu teyalimbi n'akamu n'akatono. Of course today she has an association ngeno etwala ba maids era masa tugenda kuba tubimanya ne tugenda kuba tufunamu just a quick break, then we will be right back and we continue with her story.